ekigambo kyo yetabaaza eri ebigere byange n'omusana eri ekkubo lyange. Teri maanyi gonna ku nsi kuno gayinza kukyusa mukono gwe ng'ekiseera kye ky'okukola kituuse. Teri muntu ayinza kuziyiza Mukama ng'ekiseera kye kituuse. Wano ku Prime Radio nga tutanya omulimu gw'obuweereza, wuliriza enjiri y'ekigambo kya Katonda. Katonda omwetaaga, si nsonga oba oli mugagga kyenkanawa, si nsonga oba oli muyigirize, si nsonga oba ensi ekutimbyeko ebiti ebyo bifaanana bitya. Ebyo byonna ebikweyuniza tebiyinza kuddamu bibuuzo bya bulamu ebikwolekedde. Wuliriza enjiri y'ekigambo kya Katonda wano ku Prime Radio. Okwekulaakulanya n'okuyamba omuntu owa bulijjo. Prime Radio. Program bw'ati bw'ayogera Mukama ekutuusibwako Mount Olive SDA Church. Mikwano gyange abaagalwa, erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Twebaza Katonda olw'obulungi bwe n'ekisa kye, kubanga atukuumye n'atulabirira obudde ne bukya, ate Mukama obudde ne buba nga buli mu ttuntu, ate bunaawungeera, ate bunaabeera ekiro. Mukama ajja kutukuuma bw'atyo okutuusa Mukama w'alijjira atasanga twetesitese okumusisinkana. Ekyo no tukyebaliza Mukama. Ali mu studio za Prime Radio omuweereza wa Mukama mukadde Olijje Ezekiel, nga twebaza Katonda kubanga atuwadde okumuweereza ne kaakana nzikiriza njogere mu maaso g'eggwanga lye abatukuvu ba Mukama abamuwa ekitiibwa. Era
Twayogedde ku bikere naye tugenda kubajjukizako katono oluvannyuma tulyoke tutuuke ku kibya ekyomusanvu kubanga ekibya ekyomusanvu kyo kyanjawulo betugenda okutunuulira kyekisembayo. Katumale okusaba. Mukama Katonda omuyinza wa byonna atwagala, weebale okutukuma n'okutulabirira. Weebale Mukama kubanga okyatuwadde omukisa okuwulira ekigambo kyo. Weebale Mukama kubanga okyatuwadde omwoyo atulumirize, atuluŋŋamye, atuyigirize, atutereeze. Ne kaakano Mukama gwe twetaaga, ebigambo bino bwe tunaabiwulira bibukale emitima gyaffe, twongere okunyweza okukkiriza kwaffe kuwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Jjo twalabye obubi bw'ekikere, twalabye obubi bw'ekikere. Ekikere ky'ekintu ekitafa bunnyogovu era tekifa buggumo. Twatunuulidde nga bikaaba nnyo, bizaala nnyo, okiwulira, naye twatunuulidde nti ebikula bitono bifa. Ne Setaani buli kyateekawo tekiwangaala n'akyusa ekirala, tekigaana okuwangaala n'akyusa ekirala. Naye ate mulimu ebiwangaala. Twagambye nti ekikere kino kiwangaalira ddala emyaka 3. Kiwangaala. Jjo nayogedde 3 naye giri 3. Kiwangaala emyaka 3. Kisobola ddala okuwangaala emyaka 3. Kibiika amagi mangi, omulundi gumu kibiika amagi 5,000. N'olwekyo y'ensonga lwaki ekikere kino, ebikere bino biri mu foomu y'eddiini. Eddiini buli kaseera kasita weetantala okutandikawo eddiini era otuuka naye neezaala endala, Era bwe nabadde mumaliriza nabagambye newaakubadde nga biri bitya, ekkanisa eno eya Katonda ne bw'eneesanga ebizibu bitya, naye tetuli baakugivaamu. Tuli baakutegeera ekigambo kya Mukama waffe kye yagamba nti mulibireke ebikule byombi. Eyo nsonga nkulu. Kukkiriza kye wakkiriza nga kyekituufu ne watabaawo akikuggyako kikulu, ne watabaawo akukikyusiza. Ennaku zino abantu banyumirwa nnyo okulaba ebipya, abantu banyumirwa nnyo okukola ebipya nekibaleetera okukola ebitali bya Katonda. Naye ffe tetujja kukola bipya ebitateekaddwawo Katonda. Twagala ebipya naye nga Katonda yabitaddewo, kubanga tewali kipya wansi w'enjuba. Katonda buli kimu kye yakola kiddawo ne kitegeerekeka nti kye kino. Okiwulidde mukwano gwange? Wadde abantu bayinza okukyerabira n'addamu n'abazuukusa n'agamba kino ekkubo lyenjagala mutambulemu. Abantu ne balaba ng'eripya naye nga si pya. Ng'omuntu omu yaŋŋamba naye te olunaku olwa Satadde eyo eddiini nga mpya. Ne beerabira ekintu kimu nti basoma Bayibuli. Katonda yawumula ku lunaku olw'omusanvu eri mu ntandikwa, mu masooka. Okiwulidde? Mu lubereberye. Kati ekyo toyinza gamba nti kipya kubanga gwe obadde tokimanyi, naye nga si kipya kubanga kyabaawo dda. Era ensonga lwaki nyongera okukoola abantu ng'owulidde ekigambo kino nga tosinza ku lunaku lwa Satadde, olunaku olw'omusanvu, mwatugira weegatte ku kkanisa ey'abantu ba Katonda bokka abasinza ku lunaku olw'omusanvu bokka abo. Mikwano gyange abaagalwa, nabagambye nti ekikere tekigobeka mu nnyumba. N'olwekyo omuzimu guno Setaani yeetegereza n'akola omuzimu guno gulinga ekikere. Nabagambye tekigobeka. Buli lw'okikasuka kigwa kitunula gye kiva. Setaani okumwettakkuluzaako weetaaga okweteeka mu buyinza bwa Katonda yekka bwe bukusobozesa ogoba Setaani. Nabagambye biwoggana. Bannange enkuba nga yatonye bibeera ne kwaya. Waliwo ebirimba mu soprano nga ojjo biwulirize ng'enkuba yatonye. Webiri nga oba mugga oba luzzi oba kisaalu
enkuba bwetonya bweti biyimba ate biwoggana leero bwe banga obiriraanye ng'oliraanye omuggoba oluzzi obulwa n'otulo biwoggana ate waliwo nabyo birina bakolisita baabyo waliwo ekiyimba ebitundu ebirala ne bidda mu kolasi ekyo gw'okyetegerezanga era y'ensonga lwaki ennaku zino ennyimba z'abantu ze bayimba mbu basinza Katonda zakuwoggana y'ensonga lwaki ennaku zino buli abasinza Katonda bakozesa emizindalo egy'amaanyi ne wabawo okuwoggana naye Katonda bwe yali ng'akyalira Eriya gye yali yeekwese yajjira mu kaloboozi akatono okisomanga n'okiwulira yagira mu kaloboozi akatono akaseenekerevu akawulikika y'ensonga lwaki Mukama wali bakkiriza ne twogera ku kuyimba ate nandisabye omusumba waffe Mafaabi ekkanisa yali mututte ng'ensonga n'ayogera ku kuyimba bannaffe abaatusooka mu kkanisa eno bayimbanga batya Abayudaaya bayimbanga batya okuyimba okuliwo ennaku zino kuli mu makanisa g'enjawulo mu ddiini ez'enjawulo mu bika eby'enjawulo kwonna kwawambibwa okubuulira okuliwo ennaku zino kwakuwoggana kwakubuuka kwakugwa eno n'eri ebikere bwe bityo bwe bikola mukwano ebikere bwe bikola byeweeka bibiri kuba nga yatonye n'ebiryoka biyimba mu kuwoggana okw'amaanyi bibuukabuuka kati ennaku zino okusinza bwe kutera okufaanana mu ddiini zonna okuggyako abantu abatono ennyo abagenda okuteekebwako akabonero ka Katonda be baasigaza okusinza ne be baasigaza okusinza okw'amazima be baasigaza okuyimba okw'amazima mu kusinza Katonda waffe. Mikwano gyange abawuliriza njagala twongere okutunuulira ebikale bino tubitunuulidde ne tutunuulira empisa zaabyo lwaki Setaani bye yayagala akozese nabagambye nti biva mu bintu bisatu. Omuzimu ogusooka guva mu gusota Setaani yagutuma. Omuzimu ogwokubiri guva mu nsolo eyo eddiini ebuutikidde ensi eno emu bweti ebuutikidde ensi eno era maama w'abenzi bonna abenzi benjogerako abasinza Setaani Bayibuli bw'eyita obwenzi buno obwenzi obw'obulala obw'omusajja n'omukazi obwo nabwo weebuli naye buno obuli mu kubikkulirwa obwenjogera bwakusinza ebitali Katonda bwakusinza Setaani bwe nagamba ebitali Katonda mujaga nti waliwo ebirala ebiri Katonda naye bwakusinza Setaani butereevu n'emizimu gye. Omuzimu omulala ogulinga ekikere ogukwata omuntu ogwo gwo gwe guva mu nnabbi ow'obulimba. Twatunuulidde bannabbi ab'obulimba nze eddiini ze mulaba ezitatambulidde ku kigambo kya Katonda naye nga zisibuka mu maama waazo omu yazizaala. Twalabye nga ensi egenda kwongera kwonooneka era akabonero akanaalaga ekyo kwe kubanga tebisalako byongera bweyongezi amakulu omwoyo wa Katonda amaze okuggyibwa ku nsi kubanga tewakyali n'omu asobola kulungamizibwa tewakyali n'omu asobola kwekuba mu kifuba nti ye bannange byenkola byo nga bifu. Kaakano tugenda okutunuulira malayika afuka ekibya mu bbanga omusanvu. Kaakati ono yazingako yamaliriza kubanga twalabye ng'owajjo malayika ow'omukaaga abantu aboonoonyi tewali kudda mabega tewali kwenenya. Setaani okuyita mu mizimu egyesatu agenda kubakunga ku lunaku olukulu ennyo olw'olutalo
nga bagenda kulwana lutalo lwayise olwa Kalumagedoni. Kalumagedoni twafunye budde kunnyonnyola oluva mu lutalo lwa Megido. Abaana ba Isirayiri bwe balwanira Megido n'amawanga amalala. Kaakati ono omusajja owakubikulwa lwaleeta nti bano bagenda kukuŋŋaanyizibwa ku lunaku olw'olutalo olukulu nga balwana ne Katonda, n'aluyita Kalumagedoni. Naye Katonda yagenda okubawangula nga luli abaana ba Isirayiri bwe baawangula. Bannange, buli muntu ampuliriza ng'oli ku ludda lwa Katonda ojja kuwangula, togenda kufa. Mukama agenda kukuwanguzisa lwa nsonga twalaba ng'obukuumi bwo buteeketeeke, Katonda yabuteekateeka. Era oli yabuuza nti ffe tunaaba tuli ku ki? Katonda agenda kukukuuma. Era yatulaganya mu Isaaya 33 olunya olw'15 n'okweyongerayo nti Katonda ajja kukuteekako olukomera, ng'olukomera lwa mayinja, ng'olukomera lwa mayinja lujja kubanga lugumu nga tewali asobola kulusukka. Mukama agenda kutukolera ebikulu ebyo mukwano. Era gwe nyweza Kristo wo gwe wategeera n'amazima ge wategeera, oleme okusinza maduuku, oleme okusinza Tiyamaati, oleme okusinza Janasi, oleme okusinza lubaale yenna ajjira mu ddiini oba alumba eddiini. Mukama agenda kulwanira olutalo. Katutunuulira ndi mu Kubikkulwa essula 16 onyira 17. Ow'omusanvu n'afuka ekibya kye ku bbanga, eddoboozi eddene ne liva mu yeekaalu mu ntebe y'obwakabaka nga lyogera nti kikoleddwa. Ow'omusanvu ono ye bw'afuka ekibya kye ku bbanga, eddoboozi eddene ne liva mu yeekaalu mu ntebe y'obwakabaka nga lyogera nti kiwedde, kikoleddwa. Jjukira nga Yesu ayogera ekigambo ekyo, kiwedde. Kiwedde. Kino nno mukwano gwange, ekigambo ekyo malayika assaako akabonero mu ssuula y'omwenda ya Ezeekyeri. Bw'amala okussaako akabonero ku bantu ba Katonda, addayo n'ayanjula mu maaso ga Yesu. Yesu abadde ku ntebe ey'ekisa. Yesu abadde ng'awolereza omuntu, n'amwanjulira nti omulimu gwe wantuma okukola guwedde, kikoleddwa. Njagala otunuulire biki ebiddako. Ng'ebbanga bamaze okulangirira mu bbanga nti kikoleddwa oba kiwedde. Genda nange mu ssuula y'omunaana yakubikkulirwa olunyiriri olw'okusatu otunuulire kyekitegeeza. Okiwulidde? Kubanga nalwo olukwatagana ku kabonero ak'omusanvu. Bwe yabembula akabonero ak'omusanvu bifaanagana na bino ng'afuse ekibya kye eky'omusanvu. Njagala owulire ne bwe tutanatandikira ku lunyiriri olusooka mpaka ku lwokusatu. Bwe yabembula akabonero ak'omusanvu, jjukira nakiri kibya kya musanvu, ne waba akasiriikiriro mu ggulu nga kitundu kya ssaawa, ezo nnaku 7. Naye ezo tetujja kuzinnyonnyola kugenda wala. Kitundu ky'essaawa z'ennaku 7. Ne ndaba bamalayika 7 abayimiridde mu maaso ga Katonda ne baweebwa obugombo 7. Obugombo 7 bugenda kubaweebwa. Olunyiriri olwokusatu, ne malayika omulala n'ajja n'ayimirira ku kyoto. Ekyoto mukijjukira mu kifo ekitukuvu ekyo. Manyi nga Abadventist muyiga ekifo ekitukuvu. Manyi abasumba bampuliriza musomesa ekifo ekitukuvu. Manyi nga abakadde bampuliriza musomesa abantu ekifo ekitukuvu. Kubanga ogwo gwe musingi omukulu Zabbuli gwayogerako, Zabbuli 7:13, nti ekkubo lyo Ayi Katonda liri mu watukuvu. Mukwano gwange mpuliriza, ono malayika agenda ku kyoto. Ekyoto mukimanyi, mu kifo ekitukuvu n'amakulu gaakyo mukimanyi mikwano gyange. Bw'oba tokimanyi kibuuza omusumba wo oba omukadde w'ekkanisa ajja kukikubuulira. Malayika ono bw'ayimirira ku kyoto ng'alina ekyoterezo ekya zaabu. Ekyoterezo
ekyoto kiri eno mu luggya naye ekyoterezo kiri mu kifo ekitukuvu ekisooka kyo kyokerwako obubaane. Kigamba kitya? Ng'alina ekyoterezo kya zaabu n'aweebwa obubaane bungi alyoke abuteeke mu kusaba kw'abatukuvu bonna ku kyoto ekya zaabu ekyali mu maaso g'entebe. Mujjukire nti ekyoterezo kiri mu maaso g'entebe ey'okusaasira. Wakati w'ekyoterezo eky'obubaane n'entebe ey'okusaasira waliwo ejjigi oba olutimbe n'ebiriraanyaawo. Waliwo enkolagana y'okuwolereza Yesu kw'akola mu bubaane buno awamu n'okusala omusango. Mumpulira mikwano gyange abaagalwa nti bw'amala okwotereza obubaane buno nga kwe kusaba kw'abatukuvu oba mu ngeri endala gwe mulimu ogusembayo ogw'okutangirira omuntu ogw'okumuwolereza ogw'okumutabaganya ne Katonda. Bw'amala n'akola bw'ati. Olwokuna n'omukago obubaane ne gulinnya wamu n'okusaba kw'abatukuvu. Ompulira ensonga eyo. Gulinnya wamu n'okusaba kw'abatukuvu nga guva mu mukono gwa malayika mu maaso ga Katonda, abikolera mu maaso ga Katonda. Era Yesu tawolereza abantu nga tali mu maaso ga Katonda. Omulimu ogwo yatandika mu 1844. Mikwano gyange abaagalwa, olunyo lw'okutaano lwe njagala muwulirize nga lutabagana bulungi nnyo n'essula ey'okumin'omukaaga gye tulimu olunyo lw'okumin'omusanvu. Malayika n'atwala ekyoterezo n'akijjuza omuliro gw'omu kyoto n'akisuula ku nsi ne waba okubwatuka n'amaloboozi n'okumyansa n'ekikankano. Ebigambo bino bitabagana bitya n'ekubikulira 16:17. Omusanvu n'afuka ekibya kye ku bbanga, eddoboozi eddene ne liva mu yeekaalu mu ntebe y'obwakabaka nga lyogera nti kikoleddwa. 18 ne wabaawo okumyansa n'amaloboozi n'okubwatuka ne wabaawo ekikankano ekinene nga tekibangawo kasookedde abantu baba ku nsi. Ekikankano ekinene ekikulu bwe kityo. Enkomerero eyo yennyini etuuse. Akabonero ke tugenda okulaba nga Yesu ajja, ekyoterezo kino ekibadde nga kyotereza obubaane nga bugenda mu ggulu, bagenda mu maaso g'entebe ya Katonda. Kaakano ekyoterezo ekyo kigenda kulekerawo omulimu ogwo, kiteekebweko ate amanda, kisuulibwe ku nsi. Kitegeeza ekiseera ky'ekisa ekyaggwako edda, kaakano ensi ezingiddwako. Kubanga bwe yakikasuka mu bbanga ne kikka, amaloboozi amanene gaatandikirawo era eddoboozi erisooka ligamba kikoleddwa, kiwedde, kikomeekerezeddwa. Kaakano ssaawa y'amakungula. Amakungula nago gagenda kutwalibwa mu sitoowa. Mu ngeri endala abatukuvu bagenda kutwalibwa, ababi bagenda kufa bufi. Ku bikulu bali twamulaba ng'agamba nti abafa abalala tebaaba balamu okumala emyaka 1000. Alina omukisa, alina omugabo mu kuzuukira okw'olubereberye. Mikwano gyange abaagalwa, ebyo tetuyinza kubireka bulesi. Naye essula ey'okumukaaga okutuusa wano ku 21 atuwa ensonga enkulu nti n'ekibuga ekinene ne kyawukanamu ebitundu 3, n'ebibuga eby'amawanga ne bigwa, ne Babulooni ekinene ne kijjukirwa mu maaso ga Katonda okukiwa okunywa ekikompe ekyo eky'obukambwe bw'obusungu bwe. Mikwano gyange abaagalwa, nabagambye Babulooni ye maama w'abenzi omukulu, ye ddiini eyava ku Katonda, ye ddiini esinza ebifaananyi, ye ddiini erina buli nnyonyembi ey'omuzizo. Kituufu? Ye maama w'abenzi. Neyogedde Babulooni, nenjogera Babulooni, nenjogera Babulooni ne bannyonnyola. Bw'obanga oyagala kukikkiriza kwata Vanjiri odde ku ssuula eyo ey'e14 naye wansi waayo ku binnyonnyola akugamba nti Rooma, Babilooni aleetedde amawanga gonna
okusinza ebitali Katonda aleetedde amawanga gonna, eddiini zonna zikopa ku maama waazo Babuloni, Roma we wasibuka buli kabi konna ak'okusinza ebintu ebitali Katonda. Naye kakozesa olulimi olulungi nti ebintu byonna ebya lubaale, ebintu byonna ebya Setaani, kuba yonna agamba nti ebintu ebitali Katonda. Kati waliwo ebiri Katonda? Katonda ye Katonda ali omu. Naye ebintu byonna ebikwatagana ne Setaani bifubutuka Roma. Tewali kitafubutuka Roma. Obudiini obutono nene n'aganene n'ogunene byonna bifubutuka Roma. Mikwano gyange abalungi, kino nabo tebakyegaanangako maama w'abenzi. Nti ekibuga ekyo nakyo ne kijjukirwa. Mu ssaawa zino buli muntu alaba nga kyekyamaanyi. Twali twogera ku nsolo yalina ekiwundu ekyokufa ne bannamu, nti abantu bagyewunya ne bagamba nti anaayinza okwaŋŋanga ensolo, anaatalitya nsolo eyo. Obwakabaka bwa Roma, diini eva mu Roma si yakusaaga, wala atagikankanira. Esinzibwa yonga eddiini naye esinzibwa, ng'ogyeko okusinza Katonda, eyo naye esinzibwa. Abakulembeze baayo bwe bajja, bwe bakyala, bwe boogera, basinzibwa. Ennaku zino buli ddiini erwanirira okusinzibwa. Abakulembeze baazo oba abafuzi baazo balwanirira okuweebwa ekitiibwa. Buli muntu alwanirira okuweebwa ekitiibwa. Abantu bakulembera okwaniriza abasumba baabwe mu ngeri ey'ekitiibwa, mu ngeri ey'amaanyi, mu ngeri leero ŋŋambe ki, abantu baaniriza abasumba baabwe mu ngeri gy'olaba gye baanirizaamu omukulembeze wa Roma. Buli ddiini kyeyeetanira kati okuwa Katonda ekitiibwa tegukyali mulimu gwa mukristaayo kati, okuggyako abatono ennyo abakaaba ne bagamba ebyo nga si bye bituufu. Mikwano gyange abalungi abaagalwa, njagala otunuulira ensonga eno nti Katonda n'ajjukira okumuwa ekikompe ky'obukambwe bw'obusungu bwe, na buli kizinga ne kidduka n'ensozi ne zitalabika. Kaakano ensi ezingiddwako. Twasoma mu kubikulirwa kuno essula ey'omukaaga n'atuwa ebintu nga bwe bifaanana, nga bwe bijja okufaanana nga Yesu azze, kubanga naye wa musanvu nti babonera akabonero ak'omukaaga, kubanga twagambye nti ke kazingako alina bye yalaba biki ebyaddirira. Agamba bw'ati, ne ndaba ne waba ekikankano kinene, enjuba n'eddugala ng'olugoye olw'ebyoya, n'omwezi gwonna ne guba ng'omusaayi, n'emunyeenye z'omu ggulu ne zigwa ku nsi ng'omutiini bwe gukunkumula amagu gaago nga gunyeenyezebwa empewo ennyingi. N'eggulu ne liggibwawo ng'omuzingo gw'ekitabo bwe guggibwawo, na buli lusozi n'ekizinga ne biggibwawo mu bifo byabyo, ne bakabaka b'ensi n'abalangira n'abagabe n'abagagga n'ab'amaanyi na buli muddu n'ow'eddembe ne beekweka mu mpuku ne mu mayinja ag'oku nsozi, ne bagamba ensozi n'amayinja nti mutugweko, mutukise mu maaso g'oyo atudde ku ntebe ne mu busungu bw'Omwana gw'Endiga, kubanga olunaku olukulu olw'obusungu bwabwe lutuuse era anaayinza okuyimirirawo. Mikwano gyange abaagalwa, Yesu ng'ajja, ensi egenda okuba n'ekikankano. Kansooke mbanyumize kino. Ku lusozi Sinaayi, Katonda bwe yalajja okuwa abantu amateeka ge, kubasomera amateeka ge, yali azze kugabasomera bagawulire. Abantu ne bagamba bannange Musa tufudde, Katonda mugambe ayogere naawe faleme kwogera naffe, anti nga boonoonyi. Naye Musa yali ki? Yali muntu nga bo, naye nga ye mukakkamu, mugonvu, muwulize eri Katonda.
bo tebaali bantu nga ye, baali bantu nga ye. Lwaki bakankana? Lwaki bamugamba Mukama gwe ayogere naawe, fe atuleke gwe onoyogera naffe? Baasaba nno kituufu, era aboonoonyi bagwana muntu nga bo okwogera nabo. Yensonga lwaki Katonda atuma abantu bannaabwe balyoke bagende bababuulire, kubanga Katonda abantu tebaagala muwulira. Abasajja beesalirawo bokka, tetwagala kwogera ne Katonda, nga baali bafunye omukisa okwogera ne Katonda n'okumuwulira. Naye engeri gye baali balemera mu kibi kyabwe, abo baawulira kubwatuka. Naye ye Musa okubwatuka teyakuwuliranga, yawuliranga ddoboozi lya mukwano gwe. Mu kujja kwa Kristo bwe butyo bwe gwali, nga bwe kwali ku lusozi Sinaayi ng'abawa amateeka, abantu balaba ekizikiza ne balaba okunyooka kw'omukka, amayinja ne geekasuka mu bbanga ne batya nnyo kubanga boonoonyi. Ne Yesu bw'anaabajja, buli muntu waakunoonyawo okwekukuma. Omusajja abadde ku muzinga ng'abwatula omuzinga alwana, akuba amasasi atta abantu. Ku luno omuzinga gujja kukankana, ne gyaguziise guziikukeyo guveeyo, naye yennyini ajja kuba takyasobola kukwata ku manduso bw'akuba. Aliba mu mpuku ng'alina emmundu ali mu kulwana, empuku naye ejja kumuzira emugamba nange ebyange sibyekakasa nviira. Badduke okugenda mu mayinja ng'amayinja gagamba nedda, nange neerwanako. Bagende mu wansi w'ebisaka mu miti, omuntu abuyana anoonyawo okwekweka nga tewali, kubanga olunaku lw'obusungu lutuuse. Buli muntu waakulabako ku biva mu kibi kye yakola. Naye gwampuliriza si ye ggwe, kubanga gwe obwesige bwo buli mu Katonda. Gwampuliriza si ye ggwe, kubanga gwe ogenda kusalawo okugoberera Katonda. Kubanga twakirizaganyiza dda gwampuliriza nga tobadde tosinza ku lunaku olw'omusanvu olwa Satadde, kati ng'ogenda kutandika. Oba tobatizibwanga mu kubatizibwa kwa Yesu Kristo kwe yabatizibwamu n'abantu bwe babatizibwa, kati ogenda kubatizibwa. Ate kati gwe amaze okukkiriza Yesu Kristo binaaba binaakukwatako bitya? Okujjako okubuuza nti bannange mbatizibwe ddi era n'anambatiza? Gwe bukubira bukubizi simu olabe bwe nkuddamu era bwe nkuyita jangu obatizibwe. Omukisa gukyaliwo. Yesu akyatudde ku ntebe y'ekisa, tanasiibula, tannaba kujja ku ekyoterezo kiri akiteekeko amanda akikasuke ku nsi. Essula eno ey'omukaaga etugambye ebigambo ebyo nti ne waliwo abasajja ab'amaanyi, abagabe bakamanda, abalangira, bakabaka. Kaakano be tuvunamira, abantu babavunamira, abantu babasinza mu bakuuma bya buwangwa, bakuuma bya nnono, bakola ebintu bingi nnyo. Sinza abantu bannaabwe ab'ebitiibwa, ab'amaanyi, ne mu kiseera ekyo aliba anoonya naye awo okwekweka nga talabawo. Bino nno muyinza okujjukira omusajja Sawuli nga bamucokyezza, nga banaatera okumutuuka nti n'afuna obubalagaze bungi, n'ayita omusajja nti jangu onzite. Eyattanga banne kaakano agamba omusajja jangu onzite, obubalagaze bundi bubi. Omusajja n'agamba nedda ssebo sijja kukutta, nti jangu onzite, obubalagaze bundi bubi. Bwe yalaba nga tewali amuyamba ne yeesigamya effumu lye ne yeetungako n'agwa wali n'afa. Waliwo essaawa Sawulo kabaka yali kabaka nga wakitiibwa, nga naye akanyuka olunyago natta. Ye yennyini yatta kabona, omuweereza wa Katonda n'amutta bwe yawadde Dawudi emmere. Natta bantu, natta bakabona bangi awo. Yalina amaanyi. Kati abasajja ab'amaanyi aboogera ensi n'esirika, ekiseera kyabwe kijja kutuuka banoonyawo okwekweka nga tebalinaawo, nga buli kimu kibeegaana. Wali otuse mu mbeera eyo nga buli kimu kikwegaanye, nekolo kijja kubeera bwe kityo. Mikwano gyange abaagalwa, tetuyinza kubutasoma mu kitabo ky'Abasessaloniika ekisooka. Ekyo kirimu ebigambo ebyenjagala otunuulire. Abasessaloniika ekisooka nakyo kigenda kwogera mu kujja kwa Yesu Kristo. Essula eno ey'okuna tutandikire ku lunyiriri ki?
olw'13 lugamba lutya? Naye tetwagala mmwe obutategeera abooluganda ebyaba abeebaka menga okunakuwala era ng'abalala batalina ssuubi, kubanga bwe tukkiriza nga Yesu yafa n'azuukira, era Katonda alireeta bw'ati abeebaka mu kkubo Yesu wamu naye. Kubanga ekyo kye tubabuulira mu kigambo kya Mukama waffe, nga ffe abalamu abaasigalawo okutuusa okujja kwa Mukama waffe tetulisooka abeebaka. Kubanga Mukama waffe yennyini aliko okuva mu ggulu n'okwogera waggulu n'eddoboozi lya malayika omukulu n'ekkondeere lya Katonda, n'abo abaafiira mu Kristo be balisooka okuzuukira. Naffe abalamu abaasigalawo ne tulyoka tutwalibwa wamu nabo mu bire okusisinkana Mukama waffe mu bbanga, ne Mukama waffe tunaabeeranga ne Mukama waffe ennaku zonna. Owulidde? Bwe yabembula akabonero ak'omusanvu wabawo okubwatuka, bw'afusa ekibuya ekyomusanvu wabaddewo okubwatuka, n'ekikankano nagamba kikoleddwa mu ngeri endala kiwedde. Kaakati kiki ekiggwa? Yesu yennyini agenda kukka. Yesu yennyini agenda kukka n'eddoboozi lya malayika omukulu n'ekkondeere lya Katonda. Ekkondeere lya Katonda bwe livuga ng'omanya nti Katonda yennyini asituse okukyalira abantu be. Ensi egenda kukyalirwa. Ensi egenda kukyalirwa. Katonda agenda gikyalira omulundi ogusembayo. Yesu agenda okujja nga kabaka, n'abo abaamufumita kwolwo balimulabako, balizuukuka bamulabeko, ate baddeyo kubanga tebalina mugabo mu kuzuukira okw'olubereberye. Ekyo Yesu yagamba nti muliraba omwana w'omuntu ng'ajjira ku bire, kibasuubiza. Neera n'ekubikulu essuula emu agamba laba ajja n'ebire na buli liiso lirimulaba, n'abo abaamufumita balimukubira ebiwoobe. Katonda agenda okukyalira ensi. Eggulu lyonna lyakukka, bamalayika baakujja mu buwanguzi obw'ekitalo batwale abanunnule, abantu abakkiriza nga tewali abakwatako, kubanga yali bagaanye nti kati ku ssawa zino abakulembeze bagamba bannange temusinza, mugende mulime, mugende musuubule, mugende mukole emirimu, tewali byakusinza. Koolwo bagenda kunafuwa. Tugenda kubayitako nga tewali agamba, bonna nga bayenjebuse, ng'amaneeno gabawedde, ng'ebigambo bibawedde, kubanga Katonda agambye kikoleddwa, kiwedde. Mukwano gwange omwagalwa, ebigambo bino mbikugamba nsobole n'okukwegerera nkugambe weegatte ku kkanisa y'abantu ba Katonda abagenda okutwalibwa mu bwakabaka bwe. Yesu bagenda okugamba nti mujje kitange bwe yawa omukisa musikire obwakabaka obwabateekerwateekerwa ng'ensi zonna tezinabaawo. Abantu ab'ebitiibwa, abakulembeze b'amadiini amanene ag'ekitalo ag'ebitiibwa, abantu ne bayimirira, abakulembeze babayite mu makkati mu ngeri y'ekitiibwa. Mikwano gyange abalungi, kino si kyakuzanya, kino si kyakusaaka, naye kijja kubaawo ate mangu ddala. Ate tekigenda kubaamu muzannyo. Gwe kyolaba ng'omuzannyo kwe kulaba nga kati omuntu alina obuyinza, alina ekitiibwa, naye bwe kinaga kikoleddwa, kiwedde, teri muntu agenda kuddamu kuba na kitiibwa. Buli muntu agenda kuba nga gy'ali anoonyawo okwekweka, ng'ate buli kyagezaako okwekweka nakyo kiri ku bwakyo, kubanga nti ensozi zigenda kudduka. Nga tukyali bato twetooloolanga neweetoola ogenda okulaba nga bunga ogudde wansi, ogenda okutunula ng'ensi yonna edduka. Ebyo bye bigenda okubaawo. Abantu bagenda okulaba ng'ensozi zidduka, abantu bagenda okulaba nga buli mayinja gadduka, abantu bagenda okulaba ebire mu bbanga nga byekulumula bidduka bidde eno bidde eri, nga buli kimu kyonna kikyankalanye, kubanga
Yesu ajja kubangaka n'eggulu lyonna amaze okulangirira nti kiwedde. Mukwano ogwange omwagalwa, Yesu bwe yali ng'ayogera ku nsonga eyo yagamba abamu bali ku kidaala ennaku zino bakuyita kuba mbaga, alina omugole wa muleesi, bali mu kulya nga bali mu kunywa. Ennaku zino waliwo ebintu ebitali bya bukristaayo ebize mu bukristaayo ebyokuwemula bitya omusajja n'omukazi, abagole okweriisiza, okweteeka obugaati mu kamwa obwo bukeeke nga batudde wakati mu bantu. Ennaku zino waliwo okupiisuula abantu ne babayiira omwenge, ne bapiisuula ecupa omwenge ne gubafuumuukira, ate nga oluusi bakristaayo. Ebyo byonna biva mu bukaafiiri. Baliba nga balya nga banywa nga bawasa. Yesu ajja kujja ng'oli mu ebyo kubanga gw'owasa. Abantu ajja kujja ng'ababbi babba, abalimba balimba, abenda nga benda, abatta nga batta. Kubanga nabagambye nti omwoyo bw'alijjubwa ku nsi bw'ati, ababi bagenda kwongera ku bubi kubanga tebalina livansi. Livansi eno omwoyo mutukuvu yagireeta, yakuleetera okwenenya, yakuleetera okwekuba mu kifuba, yakuleetera okulowooza n'egendaga nga wabi. Mwoyo mutukuvu naye bwana bamaze okuggyibwa ku nsi, mukwano gwange omwagalwa, ekibi kigenda kubeera ky'amaanyi, kigenda kukambuwala nnyo okusinga mu mbeera ya bulijjo. Mukama saasira abantu. Naddala abaakukkiriza ne babatizibwa mu mazzi amangi, ne bakuuma olunaku olw'omusanvu olwa Ssabbiiti, ne bakwata amateeka ago, naye oluvannyuma Setaani n'abawendula ne badda mu kusinza amaduuku ne tayimaati. Mukama saasira abantu bo. Omwoyo mutukuvu kaakole kati mu kiseera kino mu bulamu bwo n'obwange. Kyonna tumukyukire, kabawo okudda obujja n'okukyuka. Buli ampuliriza ku rediyo kuno, Prime Radio, kawabeewo okudda obujja n'okukyuka. Manyi nga Setaani naye alinamu ababa, ebyo tebisoboka, tuyinza okufiirwa amasanyu g'ensi, naffe tuteekwa okusanyukamu, ffe tunaabeeranga mu kunakuwala okufaanana bwe kutyo, naffe tulina okweyagalamu, naffe tulina okulya ku nsi, naffe weebale nnyo ebyosobola okubyogera. Naye Pawulo yatugamba mu Befeso nti mwegulire ebbanga, ennaku ze tulimu mbi. Toyinza kubanga oli mu lutalo, toyinza kubanga oli wakati mu kusala omusango ate gwe nodda mu kucakala ne mu kuzina. Ebyo tebiriiwo. Tuli mu kiseera kya kusala musango. Fayiro z'abaafa ziri mu maaso ga Katonda. Bamalayika babeetegereza, obukumi n'obukumi buli mu maaso ga butunula, bawenjula famire, fayiro, batunulira mu fayiro mu maaso g'omwana gw'endiga. Tanaba kugamba nti kiwedde, tukyali ku kisa kye. Gw'oli mu kuzannya, oli mu kubuukabuuka, oli mu kunoonya ebyamagero, oli mu kunoonya bya bugagga byokka by'otunuulidde, toyagala kubaako kiseera ky'owa Katonda. Okunoonya obugagga si byeŋŋaana, kubanga tulina okuba abagagga. Katonda obugagga yabutuwa, yabututonda nabwo. Buli kimu kyetukayanira, ekyetuyayanira kiri wano. Abantu banyigiriza bannaabwe. Ab'amataka mubimanyi bye bibeera ku rediyo ne ku TV ne mu booluganda. Abantu banyigiriza bannaabwe, buli omu akaaba, ate akaabira omuntu gw'ayalibadde ng'obuvunaanyizibwa. Abakozesa abantu babawa obusaala butini yasobola okusigaza agasente agayitirivu. Mukwano gwange omwagalwa, ekizibu kizze. Setaani agenda akola ng'ebikere nga bwe twabitunuulidde, abantu basobole okusiŋŋaanibwa nga tebeenenyezza. Nsaba mukwano gwange omwagalwa mpuliriza, okujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo kuleme kukusanga nga teweeteeseteese. Anti nga mmaliriza, twasomye mu Great Controversy jjo nga abantu bajja kuba nga bali mu byabwe batandike okulaba akala akaddugavu. Essaawa yino oba buli bakiro, oba buli ba mu ttumbi, oba buli ba ku makya, oba buli ba mu ttuntu ba kawungeezi,
ekire kirijja nga kitono nnyo ng'ekitundutundu ky'omukono, kiriba ng'ekiddugavu naye nga kyetooloddwa okutangaala. Omuntu oluba ng'oli mu woofiisi okutta ekkalaamu y'owandiika okola accountability y'obulimba. Accountability. Accountability. Buli awa accountability ya bulimba. Ensi erimu accountability. Kiki onookola nga tekiriko accountability? Ey'obulimba. Accountability. Oliba okutta ekkalaamu oli mu kukola accountability y'obulimba, oli mu ofiisi ogenda okulaba nga ofiisi etangaala nnyo, okebere nga balo etaala waziggyeko. Lwaki ofiisi etangaala? Kiri kuwaliriza okufuluma olabe, oba odingize mu ddirisa ogenda okulaba ebweru ng'ekiri ebweru kyongera kwaka. Oliva mu ofiisi ofulume. Bakafaananyi ng'oli mu loogi, oli ne muka musajja oba omuntu yenna, ogenda okulaba nga loogi gy'olimu etangaala, eyongera okutangaala, ettaala okebere nga mwaziggyeko. Nga kiki kino? Oli bukunya. Osituke mpola olabe kiki ekijja bannange tebatuwokera mu nnyumba, olabe ng'ate kiri ebweru kyongera okutangaala. Amaaso gali kuwaliza okutuna waggulu, olabe akala akajja. Bayibuli kyeva egamba nti mwegendereze, tunule, muleme okusangibwa nga muli bwereere mu by'omwoyo ne mu by'omubiri nga temuli bwereere. Weewaawo bw'alijja tugenda kwambazibwa engoye endala ezitali zino ze twambadde. N'ekirungi osangibwe ng'oyambadde physically ne spiritually. Spirituality yo ng'eyambadde, eby'omwoyo ng'oyambadde, ng'olina ebikolwa eby'obutuukirivu, ng'obikiddwako obutuukirivu bwa Kristo. Mukwano gwange omwagalwa, buli dakiika eyitawo ekire kijja kuba nga kyeyongera okuzimba ate nga kyeyongera okwaka okutuusa lwe kiryeyerula bwe kiti nga ye Yesu Kristo. Abatukuvu ba Katonda abali mu ntaana, Bayibuli etugambye nti be balisooka okuzuukira. Ekitegeeza abatakkiriza mu Yesu Kristo tebajja kuzuukira. Naffe abalamu abali babasigaddewo tulyoke tusitulibwe mu bbanga. Okujja kwa Kristo amaanyi ago ge masannyalaze agagenda okusitula abantu mu bbanga gabasinkanye Mukama waabwe. Nkusabira Katonda obeereyo, beerawo. Buli lunaku gwe manya nti Yesu ajja, buli ssaawa, buli dakiika manya nti Yesu akuli kumpi, kubanga lunaku oluziba lwongera okutusembeza okumpi n'okudda kwa Kristo. Bwe tukola emirimu gyaffe katugikole ng'abanaawangaala emyaka 5. Ne bwe tuba twetegeka okujja kwa Kristo katwetegeke ng'asigaza eddakiika emu ajje. Mukama waffe ajja kujja, taliyo. Byonna bye twogera bijja kusirika nga Yesu azze. Byonna bye tukola eby'obukambwe, byonna bye tulowooza eby'obukambwe, byonna bye tuyiiya eby'obukambwe, Yesu bw'anajja buli kintu kyakukomaawo. Bw'anaagamba nti kiwedde, naawe ojja kuwalizibwa okukomaawo, kubanga amaanyi ge gajja kuba nga gasazeewo. Nkusabira, naawe onsabire, nga nange bwe neesabira, twesange lulimi lwa leero nti twesange mu maaso ga Yesu Kristo bw'anaabaza okutunona, ffenna nga tuwangudde, lwe tunaayimba oluyimba olw'ettendo, aleluya, 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 nga Yesu azze okutunona. Mbaagaliza okutuuka mu bwakabaka bwe, mbaagaliza okusisinkana naye nga tetuliko bbala wadde olufunyiro. Kitaakye kibakuume. Amiina. Katusabe. Omuyinza w'ebintu byonna Kitaffe atula mu ggulu mu kutangaala okutaliggwaawo, gwe maanyi ga Isirayiri mwe tujja obuwanguzi, weebale kubanga tokoowa kutubuulirira, weebale kubanga tokoowa kutulabula, weebale kubanga tokoowa kutusembeza. Ekisa kyo n'obulungi bwo byongera okukuuma abantu bo n'okubalabirira n'okubajjukiza ebigambo bino basobole okweteekateeka okusisinkana. Nsaba okkirize Katonda waffe okukyusa emitima gyaffe tudde bujja, twekunkumuleko Maduuku, twekunkumuleko Tiamaati, twekunkumuleko Janasi, twekunkumuleko buli mbeera yonna ey'obubi, twekunkumuleko ebitiibwa, twekunkumuleko amalala, twekunkumuleko obutakukkiriza, twekunkumuleko obutali bwenkanya.
twekunkumuleko eddiini ezisinza balubaale zitasinza Katonda naye nga zirowooza zeetwala nti zisinza Katonda. Mukama tusaasire otukyuse, okyuse obulamu bwaffe. Buli muntu yenna awulidde ebigambo bino ku leediyo eno Prime, nsaba omuwa Omwoyo Mutukuvu amukyuse. Nsaba omuteeketeeke okutuuka mu bwakabaka bwo. Nsaba omuwa okwekuba mu kifuba agambe Mukama asaasire obusika bwo. Bannaffe abalwadde tubasabira basaasire. Abazze emabega mu kukkiriza ng'ate baakukkiriza ne babatizibwa, Mukama bakwatireko baddemu amaanyi. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina, amiina, amiina. Omulokozi omusumba waffe beera naffe bulijjo. Otulisize mu ddundiro lyo ye watukolera ffe. Omusumba omwagalwa watugula ffe babo. Omusumba omwagalwa watugula ffe babo. Ffe abaana bo otusaasire tulungamye mu kkubo. Naffe ekizibo ky'otukuume bwetubula tunoonye. Omusumba omwagalwa otuwulire mangu. Omusumba omwagalwa otuwulire mangu. Aja gye ndi Yesu bwe wagamba simugobera bweru. Nate olw'ekisa ky'otuwonye otunaze mu bibi. Omusumba omwagalwa tukyuse tudde gy'oli. Omusumba omwagalwa tukyuse tudde gy'oli. Ekigambo kyo yetabaaza eri ebigere byange n'omusana eri ekkubo lyange. Teri maanyi gonna ku nsi kuno gayinza kukyusa mukono gwe ng'ekiseera kye ky'okukola kituuse. Teri muntu ayinza kuziyiza Mukama ng'ekiseera kye kituuse. Wano ku Prime Radio nga tutanya omulimu gw'obuweereza, wuliriza enjiri y'ekigambo kya Katonda. Katonda omwetaaga, si nsonga oba oli mugagga kyenkanawa, si nsonga oba oli muyigirize, si nsonga oba ensi ekutimbyeko ebiti ebyo bifaanana bitya. Ebyo byonna ebikweyuniza tebiyinza kuddamu bibuuzo bya bulamu ebikwolekedde. Wuliriza enjiri y'ekigambo kya Katonda wano ku Prime Radio. Enjiri, ennyimba, okwekula
omuntu wa bulijjo. Prime Radio. Program bw'ati bw'ayogera Mukama ekutuusibwako Mount Olive SDA Church.